Mama amanya go gwani? Nampita Naluoga Hamida. Naluoga Hamida, kale tutolere ku salamu. Omuzindalo gukwate bulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jangu ero boy ndabe mama osembere eno kale. Tena yagenda kaba. Kale jangu wa. Jangu boti. Togwaye. Kale kusembera wa. Oviri derudo. Bera katwe. Bera katwe. Kale nsaba ogume osobole okwogera tusobole okutegeera. Nsonga kyekulese wano byatandika bitya? Mulongo natuuka nga nve ntinda. Nga mukwano gwange anfunira ennyumba ekatwe nafunamu obuzibuzi w'entinda. Kati mukwano gwange yali ogi wange nankonviisinga nangamba kyusa ku kitundu oddeko solido nyongera ku mizindalo ng'ebiseera byange ebisinga mbimaze mu ntinda kisaasi kiwaatule nangamba kyusa akojje obeereko eno okyuse ku mbeera kuba nali nfunyayo obuzibuzibu. Nenzije nanfunira ennyumba ne tuginoonya makkati ga Katwe ne Makindye ne tupangisa emyezi 3. Kati omwami yali atugabira amasannyalaze n'atandika okunkwana nga mulaba bulabi kale ngera omusajja bw'anakwana ekyavaamu n'enzikiriza ne tutandika okwagalana. N'amala n'angamba tugende twekebeza omusaayi ne tugenda. N'angamba nsaba onzaalireyo ku mwana kuba olabika bulungi njagala ndabe ku mwana gw'ozadde bw'aba afaanana. Nenfuna olubuto mulongo nenzaala omwana. Kati nabeeranga olubuto nga tubeera awo nga ngamba gwe owulira oyagala ozaale mwana ki. Nemugamba nze njagala muwala nja mutuma Precious. Ye n'angamba nze njagala mulenzi. Naye teyaŋŋamba nti talina mwana mulenzi. Teyaŋŋamba naye nga yaŋŋamba alinayo ku baana. Kati bwe nazaala omwana mulenzi banongoosa bulongoosa yoyo. Kati naŋŋamba engeri gy'oli nti gwe obadde n'olubuto ery'eddiini mutuume eriryo ly'oyagala ery'ekika yenze n'amutuuma erinnya lye. Tumuleke tetumwogera. N'akugamba nti agenda mutuuma ery'ekika nga lirye era ery'ekika n'amuwa lirye. Naye bwe nali nkyali lubuto nga luli myezi ng'ebiri 3. Tugende maaso wamma. Kati mulongo nali ndi lubuto lwa myezi ng'ebiri 3. Ne wabawo omukyala n'atandika ng'okunkubira amasimu nga nvuma. Kati ne ŋŋambako omwami ne mugamba omanyi nze sisobola kulwana ntalo z'abakazi ebyo bwe bityo mbutulwanira musajja olubuto ŋŋenda kuluggyamu. N'angamba olubuto olwoka oluggyamu togeza n'agamba abantu nti lwange kuba ogenda kufa nalwo. Gwe lugjeemu ku lulwo kuba ogenda kufa. Gwomanyi ki oba omwana wange gw'ojjamu gwe nsinga okwagala. Kati n'antiisatiisa olubuto n'enduleka. Ne mugamba naye nga mukyala wanvuma n'angamba gwe tunuulira nza yakufunisa olubuto olikola ki muveeko. Nenzija entinda mu Bukenya Hall n'enkulaba n'obaako gy'onsindika. Kati omukyala teyaddamu kunvuma kuba by then nali nina ssente. Nengendayo kulwekayunga Bugerere nga tonnatuuka Namaliiri Makkati. Nabwotayogerayo nze mba njagala kimu nenfunayo kino oba nennemererwa. Teyaddamu kunvuma. Nenzaala omwana mulongo. Ngenda kusiba mu magwa Antoni bannaye. Bannaye nga ne bwe nkomawo ku 9. Nenzaala omwana. Ani amanyi? Omwana yoyo omwami n'amuwa erinnya lye ery'ekika. Era nga bw'ayingira mu nju olutuuka ku mulyango ambuuza Mido omusikaali wa ne mugamba erinnya eryo ly'okozesa si ddungi kuba olina abakyala abalala be wazaalamu abaana. Ojja kussa omwana wange kikuume nga kyama nga kya ku mutima tomuyita musika nga buli w'abeera omusika tebamukuba omusika wamukubye. Ne mugamba Daddy Pius toddamu kuyita mwana musika mukazi wa ndi bubi. N'ampuliriza era n'akikomya. Kati mulongo ne tubeerawo omwami yatandika mpolo twesalako. Ewaka ng'oyinza okubeera mu nnyumba n'omuwulira ng'ayitawo ng'ayogerera ku simu naye nga takyamawo. Ng'asobola okumala emyezi nga3 nga ssente ez'okukozesa ewaka ziweereza buweereza kuba gye tusula gy'atambuliza emirimu gye naye si gy'asula. Kati n'agenda ng'atwesalako mpola. Kati nina mukwano gwange n'angamba omanyi oli mukazi mutekyenkanya omusajja mulabe bulabi. Yingira ebibiina otandika okufunayo ku looni ng'osobola okwetuusaako ky'oyagala kuba nze nkumanya oli mukazi musasuzi. Kati ne nyingira Black
nentandika kale nga omanya okwetuusaako akantu kooba oyagala eri ofunayo sente nnyingi ate ng'ozzaayo mpolampola. Kati ekyavaamu omwami n'agendera ddala bw'atyo nga mu mwaka ayinza okugyamu omulundi nga gumu. Era ng'okyamwaniriza? Anti kati asanga oluggi luggule n'ayingira nga azze okulaba omwana. Kati yasooka n'ajja omulundi. Era naawe n'omwaniriza nga taata w'omwana? Mulongo bw'ogaana naye tewali mmere, tosobola kukuba nduulu. Kati yasooka n'ajja. Olumu ne bw'ogaana teba mmere. Yasooka n'ajja. Byanjogera mbimanyi. Ate ani anaakuwa ezikulabirira eziddako? Yasooka n'ajja n'ankozesa. Bwe yamala okunkozesa yankozesa bubi kuba bannongoosa bulongoosa nina olukindo n'ampanika amagulu mu bbanga. Bantwala ndi bubi nabaanange yagala kuvaamu. Abali eno amaloboozi tugakendeeze. Nabeera mu nnyumba nga bayita omusajja bamugamba maama w'omwana waali bubi naye ng'akinagguka bukinaggusa agamba mbu oyo ali mu katemba laavu yeemutawaanya. Paka landiredi wange bwe yaŋŋamba vva mu nnyumba ogenda kufiira mu nju ng'obulumi bunzita nze nga simanyi nti ekintu ekyo kisindika nabaana wabula nga mpulira peyini y'amaanyi ekintu kijja ng'omwana. Nentuuka ewa sisita wange abeera ku Butikiro Road wali eri Emmengo nga ku galaji ya Ssebuguzi n'antwala mu ddwaliro. Ne bambikako n'okumbika kuba nazirika obulumi. Omwami n'agamba oyo ali mu katemba we laavu yeemuluma. Kakati ne mala n'enkomawo ewaka n'entandika okutambuza obulamu nga mulaba bulabi. Nensenguka we nali mbeera nenzira ewalala bwentyo kuba nali ogenda kuyita sayidi ndala ndowooza nga nfuna ku busente mu bibiina. Kati nemba nga neepangisiza nga takyatuwa sente za renti wabula omukubira n'omugamba omwana mulwadde nga akuwa sente oba ezimutwala mu ddwaliro weebityo. Kakati ekyavaamu mu mwaka ogwo oguwedde nga mu mwezi gw'okuna yajja n'ayingira mu nnyumba yansanga ndi ku buliri bwange. Kati nga ndi ku simu ndi ku intaneti bwenti. Ngera bw'omanyi nti omukyala tabeera mu ngoye ekiro nali mu nayiti. Kati nawulira muntu asindika luggi kuba obudde bwali bukyali nga ndusizaawo. Kati bwe yasindika oluggi n'ajja n'ambuuza Payasa aliwa. N'atunula wali mu katanda ke nga mulaba yeebase. N'aŋŋamba mbu wano tosibaawo nkomawo ne mugamba okomawo ennyumba eno gw'ogisasula. Ne ndowooza lwali kuba alimu akamanyiiro nga w'omanyi abaami ba Umeme bamanyiira bwe batyo. Si bonna tonkomya abantu. Amina gwe muyinako okiwako obujulizi. Omulongo babiri esaala sikirinako obujulizi. Sigalangako na mwami wa gundi eyo kampuni eyo era sikolaganangako naye mu ngeri yonna. Era nze ntegeera nga nze nti akamanyiiro aba muntu nagye yakulira nagye yazaalibwa so si mulimo gwakola. Tugende mu maaso. Kati mulongo nalowooza nti omwami asaaga. Engeri gye tuli tetukyakolagana mu bya mukwano omwana yatugatta. Kati nasigalawo ku buliri bwange nga ndi ku neeti bwenti ndi ku simu yange. Nenda okuwulira oluggi nga yafuluma eddakiika nga 5. N'amala n'akomawo ngenda okuwulira oluggi ng'era lwesindika n'akomawo n'ayingira. Kati we yayingira yeeyambula ngoye. Ne mugamba ojjamu engoye ogenda kukola ki? Naye nga teyankubiddeko ku simu ku nga muba mmida weetegeka enzija nga tetukyakolagana tumaze ebbanga twawukanye buli omu alaba bulabi munne. N'atandika okweyambula ne mugamba ojjamu engoye ogenda kukola ki? N'aŋŋamba muze kyenjagala nkimanyi. Ne mugamba nze seewulira bulungi kati ng'okuva oli we yankozesa nabaana neeyagala okuvaamu mutya kuba si bw'atyo bwe yali. Kati ne mugamba seewulira bulungi ndi mulwadde. N'aŋŋamba kasita kyenjagala kiramu. Mulongo omusajja n'ajja ku buliri we nali neebase ng'omwana yeebase. N'ankozesa n'eddakiika 2 tezaawera. Kati ne mugamba kebera okupeegi we wali butawulo. N'aŋŋamba obwo butawulo obwo bw'osiimuza abasajja bo si bwagala. N'afuluma teyanaaba n'agenda n'ayambala engoye ze. Mulongo okuva olwo buli musajja gwe n'addamu okwebaka naye. Mbadde era nyimiriza badde ŋŋamba ono. Amina mama Nasoba atuuse. Ensonga yono malayo story. Onzijukiza nti nayogedde nti mama Nansi omumanyi bwe neerabira kati. Mulongo okuva olwo nalina omuvubuka ng'abeera ntinda. Akola ku bukedde kati bannange toyogera bintu bamannya g'abantu bantu gye bakola na biki.
omuntu yenaddamu okutuula wano temwogera ogamba bugambi nalina omuvubuka wange bambi ye aba ayagala kubuulya lugero lwonna nga bwe luli n'obutuufu bwaki naye munaye mbasaagala solido tereza emizindaalo gy'emabega tugende mu maaso kati omwami oyo nankubira essimu nangamba Hamida sigenda kuddayo nangamba sigenda kuddayo entindo ebiseera ebyo emabegako bwe baatemeranga abantu babijambiya nangamba ngenda kuvayo ku station obudde nga buyisa enzigi eyo ewuwo kati bwe yajja nali twakwataganako dda nga sinazaala n'oyo mwana nga twemanyi sigamba nti naakamulaba kati awe naberera olubuto kuzaala buli omu n'ata munne buli omu nkitegeera tugende maaso kati bwe yajja tugende maaso mulongo yajja yatuuka sawa nga 8 ogw'ekiro ne twebaka kati obudde bugenda okukya nga mbuuza wabadde obadde kyekiro nangamba wabadde obadde kyekiro ne mugamba nti nabadde mbadde ki nangamba buuza ku mikwano gyo kati nga yafulumye n'ayita banneyiba bange ne bandaba kuba nalina amaanyi mangi kati ngenda okufuluma wabweru na mukwano gwange akolawo ku masengere nangamba Hamida wabadde obadde ki ne mugamba nange ono ali mu nju ali mu kubiŋŋamba naye sikola ki sibitegeera nangamba watutiisizza ne neyiba wange omukyalo omulala era naye nangamba ekiro twazze naye ng'embeera zo tezitegeerekeka buzibu ki ne mbagamba ebintu bya muŋŋamba sibirabangako kubanga kati nebitwala nga bya justi kakoleke mumpe mukwata obadde ogamba bwe yamala okukozesa ku olwo nedda obadde otugamba nti wali ewa boyfriend wo kyekyajja bagamba kyekyaliwo kyenjagala okumanya yogera nnyo baŋŋamba ekintu kyazze ekiro nga twebase nga kingwa mu bulago kintuga nga njiika amalusu ng'ate n'okwegaaya neegaaya kugambye ntya Amina nga tannamalayo kugambye ekitambo omuwala abadde wano asoose okusituka aliko ekitambo gwe musitudde okawungeeza oluseeko omukambwe ennyo kibadde kitambo omuwala onansonyiwa nsonyiwa okusongamu naye kijja kunnyamba okujjukira kuba muba bangi abadde mu kiteteeyo ekyamaruuni wano kitambo kati ababadde n'amajiini ekyo ekitambo kyoyo kyekisitudde jiini eribadde wano kati abazzeeko bonna naye bino ebisoose bibadde biki munzijukize bwe mutanzijukiza nange mba sikyakola ki kuba bwontuukako nga nzijukira ekyokukola mba nkikola ki mba nkimanyi nkugambye ntya nga tannamalayo n'otandika okwegaaya enziramu nensulako n'omusajja omulala era naye nga ŋŋamba ekintu kyekimu ng'ate buli agenda takomawo agamba tajja kunsobola mbu olumbe luntuga ekiro bayinza okulowooza nti gwensuze naye yantuze ekyavaamu omwana wange oyo bwe mbadde nsula naye mu nju ye yatandikanga okuŋŋamba nga mbuuza maama obeera obadde kyekiro ng'obeera ondya mulongo omwana wange mugwa mu bulago ne mutuga omwana mba njagala kumulya bwadduka neneeri olulimi ngenda okudda engulu nga nsase bamusaayi olulimi teruyimuka tata w'omwana alina ssente naye akinakukabukinakkuse bwange mulya ng'ayitawo n'abakazi balala agamba mbulaavu yennuma nnimba byenjogera tebiriiyo kyokka olumbe baaluwa yeye yaluleeta akati omukyalo ow'ewaka yazaala omwana omulenzi ali mu myezi nga 5 n'amutuuma amannya g'omwami gonna n'ateekako n'erya Prince kati okuva owuwe gy'akoma okukula owange gye nkoma okwagala okumwetuukira mulongo bagenda kunsiba omwana njagala kutta olulimi ndulya njagala ddukutula muntu akudde buli wamu bigaaye ntunze buli kyange nekyebanjazisa obwazisi bajja ab'ekibiina ne bakintwalako amabanja ne geetuuma nina looni mu bbanka bakuvuma buvumi bw'obadde weeraga weefuula ow'ebbeeyi so nga tosobola kuba na ssente n'oteegulira lugoye lw'oyagala oba nga togy'oyagala abamu basanyuka busanyusi baŋŋambe yali yeepanka kati aweddemu abakyala b'ekibiina bajja ewange ku Mmande
ne batwala TBC yange omuvubuka yali aginza zitebwazisi tabeera wakula safari akulamu MTN nangamba omwana w'okusinga okuzungira mizigo kuba ebyange byonna mbitunze mu nju biweddemu nga ntambula nangamba wembanga siriiwo ng'ojjayo eno TV yange omwana ng'alaba abakyala bajja ne bagyetikka nga bammanja just wiiki 2 ze nali sinatwala ssente mu bbulaaka ne bannangira ku mizigo ensi yonna neekuŋŋaana mulongo nswala buli wempita nfuusa ekyokusekererwa omwami akina ku kabugina busi bwe musanga mukuba ntuta ku buyisa agenda agamba abantu mbulaavu yennuma omwana mulya ye ne w'omubuuza kati antya n'okuntya bw'omuyita ne bw'ogalula omukono bw'oti aba amanyi oba ogenda mukola kyattuka bw'omuyita ayimiriranga eri abajja ekiro okuba bampaayo omuwala nkuumeko naye n'omuwala kati yanzirukako nga ntya namugamba abeeko omukyala gw'ayitaawo we tubeera naye omukyala yaŋŋamba amaaso gavaamu ene munye eya bbulaaka mbu gaba nga kanudde nnyo ate kati naŋŋamba nti kyakomawo obubi kuba ye we bamuyita nga kizze yaŋŋamba alaba kinkozesa kati nange kennyini ngenda okuzuukuka kuba baŋŋamba sulanga mu mpale kuba engeri gy'olina omwana oba ojja mukunamira ne baŋŋamba ebintu ebyobulabe bijje mu nnyumba ng'obwambe biki naye ogenda ozuukuka oba weebaseemu misana otulo tukubbamu katini nga empale yonna etobye embisi kati buli gye tutambula batugamba mukyala naye omwami agamba omukyala mulokoleyo owe tasobola kukola ebyo mwana w'abantu nze laavu yentawaanya n'obujja kulonga obujja busobola okuliisa omwana wo omwana bwanzirukako neeruma olulimi luno nendulya mba njagala kulukutulamu olusinzira engulu nga sisobola nakuyimuka saba kunzijjanjaba nsaba kukuyambya ennyumba bagitugobyemu landiroodi yatugambye leero tugyemu ebintu byaffe omwami alina ssente naye abantu bagezezaako okwogera naye agamba mbu mukwano gwe kunsumbuwa Kitambo ekiwadde emirimu ekitambo ekiwadde emirimu